yamusaamu ekitiibwa. Nandibadde yali mwana wa Katonda, mu ebyo bye yabonaabonamu gamba nti oli mwana wange, olwaleero nkuzadde, ye yakimuwa. Era wali yeepaatiikako kitiibwa ekyo, wabula oyo yekka Katonda gw'ayise. Nsaba olage ku butuukirivu bwo. Yohana Maria Vianney yagamba nti singa abasaaseredooti bategeera obulungi batwaba school fees, yonaabeera bajja kujja bakunoonyeze bakusabe fees. Si kuba ba capital bawulidde wano nga njogera nti n'ogulidde masuubuzi bayinza okugenda okwejusa kuyambako abakulu olwatuuka waliwo omukyalo omukadde katuka era nti omumanyiiza ekita omwendeku anyiiga. Temutamira 12 beyayita abatume. Luka mutwe gwa 6 lunyira 12 tuwa 13. Nti nga faaza omugole towakanyanga. Tunomye linnya ennaku zino waliwo ekiwede ekize ba content creators bano tulamuze eki bakugabye bakutuma ogende mu Kristo bajje balambule bonna bonna obweta balambule otuseka amasakramente ne Bakristo bangi abalabikanga abanywevu mu kukkiriza bali mu kweraguza na kusinza bitaliimu. Amasabo gaberukawo buli olukya era kuzo bagamba nti bizinesi ezisinga okukola ssente masabo na bibaala. Ate n'amasabo agamu nno gali mu mayumba matibibona. Era olumujja kwegendereza ng'olambula abantu nju ku nju omujja gwafaaza kana kasegere edda kakawa mukisa nga balina beebyabwe bebasereseeyo. Ennaku zino olaba akalombolombo balabe mukalige nga bali mu palamenti ne mu ofiisi endala abantu bakwata ekirabo ekitutuvu nga bakijuliza tebali linnya lya Katonda neyabya akalulu akakwata akwata ekirabo ekitutuvu. Yembeera eyo Father Vianney
gwogenda okuweereza. Omulimu omunene ogw'omusaasidde omukulu gwe kuwa amasaakalamenti. Tunaba tweyambye amasaakalamenti ffe nga abakkiriza tugassa mu nkola ne tugafuna n'ebyo bye gatusaba okukola ne tubikola, tujja kubeera nga tufuna eggwanga eddungi kubanga byonna bye twetaaga masaakalamenti mwebiri. Bw'oba osobezza ne weenenya saakalamenti ya penitensi ekituwa ate n'emirimu emirala. Ekisinga obukulu mu nsi muno kwe kweyisa ng'omuntu mulamu. Abantu bangi beesulira obwannagamba ku nsonga zaabwe. Birundi bingi tusanga abaana nga bambadde bubi naye nga bava mu maka ag'abantu. Bw'omusanga abaana bambadde bubi bw'aba atambula leeta kunyega naye bw'omusanga abantu nga mutugambye ku baana bambala bubi naye ng'abaana abambala obubi babamanyi baabwe ne bazadde baabwe bakolaki babamanyi. Era njagala okubasaba bannange ekiseera kye tulimu eky'ebyobufuzi kiseera kizibu nnyo. Mbasaba abali wano tweyisenga abakristo. Naye oba toli mukristo ng'oli mukwano gwa Vianney akalandira ako mu byobufuzi akufuge mu ngeri gy'oneeyisaamu. Tubeere benkanya, tubeere beesimbu. Bantu bangi abaweddemu okukkiriza, si lwakuba nti Katonda twamumanyi, naye olw'ebisoomoozo ebingi ebiri mu nsi y'aboobwe. Ng'ekisooka bwe bukulembeze obwaddukadduka obwo nno bumalamu abantu essuubi. Omuntu bw'asula nga bwe yeebaka naye nga tamanyi nti oba anaakeesa, bw'akeesa naye nga tamanyi nti oba olunaku lunaaziba, yeerabira Katonda. Ensi gy'ogendera okukulembereramu ng'okola omulimu gwa Mukama era ejjudde obusambattuko, si mu maka mukka naye n'eyo makubo gye tutambulira. Ekibbattaka kingi nnyo, ekiyigarizwa abantu naddala ku nnyanja kingi, era ng'abantu abo beetaaga eddoboozi ery'omusumba omulungi okubalaga nti ebintu bisobola okukyuka era ne baddamu essuubi. Teweerabira bannaffe bangi abatugenzeeko n'abali mu makomera eyo. Musumba waffe akikola bulungi, afulayo akaseera n'alambula abali mu makomera, n'alambula abali ku bitanda. Beera omusumba omulungi agenda okulambula abo, ozzeemu abo abatakyalina ssuubi, obazzeemu essuubi. Oliraba obwavu bungi nnyo ate nga abavubuka be basinga obungi baweddemu ssuubi. So nsuubira father waffe oyo omulimu gwe omukulu agende akwateko ku bavubuka ng'abazzaamu essuubi, abayigirize, abalungamye naddala mu bintu ebyokukola kuba abavubuka baffe baweddemu nnyo essuubi, tebakyasobola kukola, balowooza olusi kubawa buwi.